Alright, tulaba josinzire okubango tuwachinga gamba muno nti akasajja kaze n'ebipya mu ggwanga. Tambula nange kano ka video nga bulijjo ngenda kusaba okawa obudde namba limoja. Namba 2 ngenda kusaba ogitambuze buli muna Uganda agifune kanyomne ku mazzi. Gwe awulira ng'olina ennyonta sooka ofune amazzi oganywe kubanga byenkuleetedde basebo ne manyabo mbijje wala. Bampita simple oli ku Verse Strange 256. Chokola kiti kimu subscribinga. Tewerabira kubanga otappinga notification bell. Akada kwa kuyama whenever we come live you're always notified that tuli live. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I'm just a messenger. Don't shoot the messenger, but rather shoot the message. Kativuga video. Video jensembe okola. Mbagambye ku munnamawulire wa CNN atenga munansi wa Kenya omukulu Larry Madowo atabukidde Museveni ku sorry nebebamu atabukidde Muhoozi ku mukutu ogumanyikiddwa ng'ogwa X. Tubadde tukyali awo gwe ssebo oba nnyaba ndaba nga Larry Madowo yakamufukira akayinja mu ngatto. Omukutu ogwa DW nagwo ne gupostinga nga gugamba tensions in Uganda have escalated after the Army Chief General Muhoozi Kainerugaba, who is also Museveni's son, ordered opposition leader to surrender within 48 hours. Muhoozi, who made a remark on X, also claimed that security forces had killed several supporters of Bobby Wine, NUP party. President Yoweri Museveni was declared the winner of the last week's elections with 71.6% of the votes, securing an 7th term, while Wine placed second. Now, bagamba while Wine placed second with 24%, the results have been widely criticized by election observers and right groups. Authorities have since intensified a crackdown, charging more than 100 opposition supporters with offenses linked to election-related unrest. Now, gwesebo banyaba ndaba okuva Muhoozi Kainerugaba yatandise okukola tweets ezo zisasamaze eggwanga zikutte attention y'abantu mu nsi yonna. International media houses batandise okwebuza bulijjo tugamba abantu batugamba amaje ne polisi batta abantu ate akulira amaje avuddeyo n'akonfaminga nti batta abantu. Guess what? Mama nyabo nywa ku mazzi ndukuwe. Basebo ne banyabo Muhoozi Kainerugaba agenze ku mukutu gwe ogwa X n'akwakulayo buli post gye yakoze. Chovala nakoze edition nekugamba another smartphone has fallen in the wrong hands edition. Bwogenda ku mukutu gwe ogwa X gwe guno gwendiko ebyuma ati bikalimagezi babituwa. N'okebera post gye yakoze yagambye we have killed 22 NUP terrorists since last week. I'm praying the 23rd is Kabobi. Wojikonako basebo ne banyabo bakugamba this page doesn't exist. Try searching for something else. Basebo ne banyabo omusajja post azikukuddeyo kirabika ndoza bamukubidde akasimu namugamba waaye oli ayinza okugamba omusajja alayika okuba azuukuse onayinza okugamba omusajja alayika okuba si yabadde n'essimu kirabika babadde bahakinze page ye. Ebyo byonna bisoboka tusobola byogerako naye basebo ne banyabo ali tusobola n'okwogera ku nsonga endala nti post emu 2 3
4 5 6 oye hakinze nga abawabula bennyo. Bino byonna byavudde ku musajja amanyikibwa nga Larry Madowo. Now ladies and gentlemen, omukutu ogumanyikibwa nga ogwa DW wegupostinze wegutaddeyo post eno gugambye ninamu katono nnyo saagala musubwe. Omukutu guno gugambye nti security also claimed Muhoozi, who made the remarks on X, also claimed that security forces had killed several supporters of Bobi Wine, NUP party, President Yoweri Museveni, who was declared blah 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 blah. Tugende wano wansi ewasembayo. Now bagambye nti authorities have since intensified a crackdown, charging more than 100 opposition supporters with offenses linked to election-related unreset. Bakutte abaana ba National Unity Platform abasukka mu 100 naye nga babalinkinga ku mivuyo egyabadde mu kalulu ketwamaze. Kati gwe sebo banya bandaba njagala otambuze video eno nkubuulire. Walk the video. Ekibiina kya National Unity Platform nga kiyita ku secretariat nga bakozesa omukutu gwabwe ogwa X ne Facebook, bagenze ne bategeeza eggwanga nti abaana abasoba mu 600 be bakakonfaminga nti bakutte. Ensonga bakwasa mbu mbayite ntya ba polling agents ba Bobi Wine abasoba mu 600 bakwatiddwa. Okategedde abaana abasoba mu 600 be bakakwatibwa. Now post eyo njirabye kanyinoonyeko waneeno mbe nga njibalaga. Post eyo bagitadde ku page ya Facebook page ya NUP. Leka njinoonye waneeno njibasomere. National Unity Platform, yes, yino wano njifunye munansonyo bannaye. Njagala mbawe ebintu nga biri ku alaali nga bw'otambuza video. Nagambye kano ogenda kawaamu obudde, ogenda kawaamu obudde osobole okuba nga okannyonnyoka. Tebaakomye kukuba bukubi bantu, tebaakomye kutta bussi bantu, wabula baakutte abaana abasoba mu 600 ku mukutu gwa NUP ogwa Facebook. Bataddeyo ekiwandiiko namutayiika kyenjagala okuyitiramu gwandaba waneeno. Asukemalo kikuyitiramu wano okirabe kubanga osaana okukiraba. Yes. Now bagambye ku peji yaabwe during ani akuba essimu nga nkolera bantu. Bagambye during the election day on Thursday last week, several of our presidential agents were arrested and their DRR forms confiscated. As of yesterday, 25 were produced at Kanyanya Court, 60 at Mengo Court, 34 at City Hall Court. Others were taken to Butambala Court and Nakawa Court. Others, another 80, including juveniles, were arrested in Bulenga on the night of the voting and remanded to Chigo Prison and Naguru Remand Home. Now, Nagena Maso Nagama, the total number of presidential agents currently held in police custody exceed 400, according to the findings of our legal desk. First and foremost, njatwala omukisa guno okwebaza ekibiina kya National Unity Platform obutalekerera baana baneeno, because abaana abasinga bazze okukuma akalulu k'omukulembeze out of love nga baagala omukulembeze waabwe, wabula byazze bubi ne bakwatibwa. Naye ekibiina tekyesuuliddeyo gwa naggamba, kifubye okulaba nga kikola buli kisoboka nga bayita mu legal team yaabwe
okulaba nga basekiwalinga eddembe ly'abaana era bakoze buli kisoboka ne bamanya ne bafuna findings nti abaana abasoba oba abaana abawera ebina be bakakwatibwa be bakasobola okumanyako. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wabadde ku mukutu gwa X agambye nti it is now confirmed over 100 so far abali confirmed nti battiddwa mu kalulu ke twamaze. Okategedde? Now NUP nkimanyi buli omu yeebuuza we tuba nga tuli mu kalulu akali fair and free, why then arrest presidential agents? Bakutte ba agents ne babajjako DR forms. DR forms kyabadde nga kyabugagga kya ttunzi. Ku lunaku lw'okulonda DR form yabadde yenkanankana ebbeeyi nga yenkanankana ne golodi nti wobanga olina ka golodi katono bwe kati tosobola bulwa akagulwa wabula era ne bategeera nti okayina basobola okutta bakakuggyeko. Now DR form ya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bwe yabadde gwe ssebo oba nnya batulaba abasajja bakoze buli kisoboka. Nalabye ekkololo abasajja tebakyasobola baswaza buswaza. Nambi eyabadde yeesimbyewo ne Nalukoola Nambi yeesimbyewo ne Nalukoola ekkololo yabadde akaaba bannaye banzibye akalulu nze awangudde, naye nga DR forms zonna tewali polling station mu Kawempe Museveni gye yawangudde. Kyokka MOP we yabadde agamba mu ye yawangudde. Okategedde oba tokategedde nga kuddiremu tewali polling station e Kawempe North Museveni gye yawanguddeko, naye MOP yabadde esimbye ku kadi ya Museveni yabadde akaaba nti banzibye akalulu. Kana akalulu tekagenda kwerabirwa mu byafaayo by'eggwanga Uganda. Mwe twasosola akalulu omu abadde MOP yeesimbyewo n'afa naye nga teyafudde kikutuko oba pressure, wabula baamukubye emiggo ng'abanja buwanguzi bwe. Tambuza video gwe nagambye tugenda kutwala marathon. As we talk right now, bingi bikyagenda maaso. As in bingi, a lot is still happening. Omukulu amanyikibwa nga Kirulu Tankere Tanyi Yusuf eyawangudde akalulu ekalungu yakubye mukaddewe ekigwo n'ennume n'enywa, agenze ku mukutu ogwa X n'ateekayo obubaka buno bwenjagala muleme kubanga mumma amaaso. Agambye we have been reliably informed about a plot by the protagonist of Buganda for Museveni, also Minister Honorable Cheyune Haruna Kasolo, RPC Kalungu, Mr. Salim Chiseka, who all intend to distort ballot papers who intend to distort ballot papers at the district EC offices and convene and connive with former Kalungu East MP aspirant Vincent Sempija to order for a recount. We are, however, vigilant and closely monitoring the events. Agambye nti bafunye okutegeezebwa nti omukulu Haruna Kasolo n'omukulu Salimu Kiseka ngono ye RPC wa Kalungu bali muteekateeka okukyankalanya boxes ezabaddemu obululu, then bateekemu obwabwe, then babeere nga basaba okuddamu okulonda akalulu. Okulonda akalulu kaneeno kye baagala balangirire mukadde waffe Vincent bamulanga ki Sempijja basobole okugyayo Kiruluta Nkerettanyi. Now take this from me, ladies and gentlemen, kino nkigambye, it is going to be a surprise wekita happeninga. NUP so far confirmed balinganga ababaka balinga 5, naye nkakasa tunaagenda omaliriza omwezi guno gunaagenda okuggwako nga NUP ababaka batowera 8 nga balinga 3, because bagenda kukola bwe kisoboka okwagala okunafuya NUP. Kyovala nabagambye
nti nze nga nze simple muwa simple bwange nsanyuka nnyo nga ababaka bano bababbye nga bababbye nti oba babba bagenda kwegatta ku bannayuganda tunyiigire wamu kati bali mu tteekateeka kufutyanka buwanguzi bwa kirulutankerettanyi baddemu basabe okubala obululu buno obasaba okubala olubulu luno balina bokisi olwedde bazitetenkanyizza dda bajjeyo bokisi babagenda obala obululu ng'omukulu bamulanga ki Vincent Sempijja yawangudde nga yawangudde okategedde naye gwe ssebo andaba ku mukutu guno oba nnyabo kijja kuba kizibu singa bagamba twagala recount y'obululu bwa president tebasobola yensonga lwaki bakola buli kisoboka okulaba nga bakwata abaana abalina DR forms basobole okufutyanka okuzannya buli kimu babeere nga balemesa ebitongole by'amawulire ebiri international bifubye okukola buli kisoboka okulaba nga bateeka ensonga eno ku mwanjo newankubadde nga Uganda bambi akalulu kaffe kajidde mu biseera ebikyamu mu nsonga z'amawulire nti ensonga yaffe yandibadde etunuulirwa naye tetunuuliddwa nnyo bateweereddwa nnyo maanyi lwa nsonga waliwo amawulire agali ku international scene agatambula aga Isirairi batta abantu 10,000 be bagwa kati international community eyinza obutatuwa attention lwa nsonga ffe waffe twakafunayo 10 abafudde Isirairi 10,000 naye bagezezzaako buli soka because buli mukutu gwomanyi nze nagambe my first time okulaba Sky News ng'eriportinga live in Uganda omukyalo oyo yajja kuriportingira live mu Sky News nga buli update bagiteekayo bambi attention bagituwa naye gwe munnayuganda ndaba wokeera ku makya n'otandika okugamba nti please Trump tuyambe kino njagala kigamba gwandaba newe banaakusonseka oluwaya mu nnyuma Trump tajja kuyamba it is you to help yourself okategedde nti issue eguddewo right now mu Uganda teyawukana naliwo mu 2021 batubaka lubatta abantu bawamba abantu naye ate wagwawera in the same period wagawo issue y'emyanima abantu emyanima mu time yemu bwetera nga bwe kiri right now nti Isirairi abantu bagwa ne mu 2021 bwe kyali emyanima abantu bekalakasa ne bagwanga 100 ngaffe Uganda bagenda tulabako katono kitegedde so ate wano Tanzania watusingira nti ye ebyayo byabuuminga nnyo lwa nsonga tewaaliwo nnyo byamaanyi awo mu October 29 we balondera tewaali byamaanyi naye tuwebaza nnyo bannamawulire ng'omwami oyo Madowo akoze kyamaanyi akoze bukubirire because yatandika okuwa updates about Uganda kuba guno gwe mulimu gwe this is his job ate omulimu gwe agukola nga guli fair he does it in sight akola professional job awa mazima lwakuba nti Uganda mune byakyukamu amazima gali ku ludda lumu olw'abantu bawali amazima bali bone bwe bakola batya kati oyo bamulanga Kisempijja ayagala kubba buwanguzi bwamu gwe abaana bakubye family y'abamulanga Kisempijja bakubye Sempijja taata ne bakuba ne muwala we bonna swi genda kumanina mu nsiko bakubye abasajja munansonyiwa kano mbadde saagala kateekawo naye gwe munansonyiwa kano sisobola butaka bagamba kale kano kaba kasembayo munansonyiwa okubeesibako nabadde ndi awo omwana n'aleeta akafaana olunaku lwejjo abasajja ba DF wabadde bakoze press conference yaabwe wali ku ofisi yaabwe waliwo akafaananyi obufaananyi obwatambudde waliwo akabwanika naye akafaananyi akasize okunkwata bakubye lubega muka
oyo Lubega Mukaaku kati embeera gy'alimu kati lwaki ayayuuya nalabya Abedi Bwanika ng'ayagala kaaba nga the man wants to cry. Naye bino be baabireetera kwesiba ku bannayuganda. It is now confirmed ebbanga lyonna Lubega Mukaaku Simon Wolota lyesimbyewo bali abantu babiri no kati basatu munansonyiwa ngenda ne waffe nedda sijja mugata male ngenda katamu ne chairman Nyazi naye nedda ye yaliko ko chairman Lubega Mukaaku ne Mukasambidde bukyanga beesimbawo mu byafaayo by'okwesimbawo mu Uganda tebawangulangako Lubega Mukaaku yalayika alina ebitambo. Lubega Mukaaku siwe kiba sikyo kitaawe alina maama we eyamuloga era Lubega Mukaaku obanga ali mujja na nnyina oyo nnyoko gwe wasanga mu maka nnyoko gwe yagoba mu maka yakuloga. Lubega Mukaaku buli kiseera aba ayayuuya abaana bamukubya akalulu oli junior nasolo eka tomutegeera NUP yamuteekateeka ng'emutekeddetekedde essajja eri ndoza bamugamba abaana otabakuba tukubire Lubega Mukaaku kati. This was a very big sounding warning to each and every political big hodi nti temusobolangako temulisobola era temuddamu ne mukigeza because abasinga ne batandise okwekwasa nti kasitane Muwanga Kivumbi bamukubye no. Muwanga Kivumbi teyakubiddwa kalulu. Muwanga Kivumbi bamubya kalulu kengense eraba bamubya kalulu ke mu broad daylight ate yabadde asobola olwanirira kalulu ke Muwanga Kivumbi naye bataddewo incident esobola omulemesa. Kino kyendowooza eno ndowooza yange ng'omuntu I strongly think n'okuba abantu abo it was intentional because bagambye tubakuba Muwanga Kivumbi alimu ak'obuntu tagenda kujja eno waggulu tutawaanya ku district. So musajja wattu alimu ak'obuntu it would look bad. Nange nze omukubani mukomeredde right now singa Muwanga Kivumbi yayambusa obanja akaluluke ng'emirambo giyikidde mu makaage naye abantu bakubiddwa mu darkness nga internet teriiko buli omu nga ayogera bibye poliisi ayogera bibye nayogera bibye oli ayogera bibye naye ng'abaana b'abantu bafudde. Someone comes out and brags on X nti baakatta abantu 22 ayagala owa 23 abeere Bobi Wine. Tweet yagijjeeyo bampita simple naye kano just kabasulemu oyo bamuyita Lubega Walter Mukaaku mugaseko erya Ssaaba yayuuyi tamuza video.